yalina mwebale nnyo mwebakire ddala essaala yako yakoze enyuziba mu ntuuyo kaadi yabadde wesebesa amakoona pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alwana n'agamba omulwanyi wange Edward Christine Nandagire era kaadi n'agikomyawo nga sifunye kaadi ya National Unity Platform nalowooza nti ndowooza maybe waliwo typing errors ezaaliwo mu mannya gange kubanga yali agifunye ye Christopher ate yenze Christine era kyekyo kyennyini kye nalowooleza ddala nti maybe waliwo omuntu nga yali nga typinga nga bw'omanyi mu by'okubeera ng'omuntu nga typinga nga ayanguyiriza maybe erinnya bwe lyajja erya Christopher listi neefuluma ng'ate nga yali alina kuteekawo Christine kubanga kyo kyali tekisoboka abantu ebukoma nsimbi baagana okubeera nga basanyukira omuntu eyali aweereddwa kaadi ekitundu kyonna ne kiwola ne kisiriikirira wabula baali basinze okusanyuka baali ba NRM nga balaba ekikonge kivuddewo ne bamanyira ddala nti wiini yaabwe naye abantu aba opposition bonna babadde mu mazika n'olwekyo nateekayo petition yange mu kakiiko ak'ebyokulonda era yenze omuntu abadde nga ndi very quiet sina kyenjogedde kyonna n'ekimu ku social media yonna kubanga nali nkimanyi bulungi nti obuwanguzi bwange